n'amawulire gano ag'okutya Katonda tuleme okugatwala nga galusa. Malayika si agenda obubuulira naye ffe Mukama tuloze tububuulire eri ensi yonna. Amaanyi ago Yesu bwe yali agoogerako eri mu Yokaana yamuyita omwoyo ow'amazima. Lesson weekend katuyigire ku bigere bya Kristo. Thank you so much. Webale nnyo mukwano gaffe atulaba ali ku lutimbo lwa 3ABN amazima gatajunguluddwa naawe atufunira ku Avento Productions ku YouTube. Tusiima nnyo waliwo mikwano gyange abatera ate okulaga obubaka buno ku mikutu gyaffe nga TikTok. Mikwano mwebale nnyo True Vine Ministries among others. Omukama tusaba abagemulire omukisa ogw'omuyiika. Yonasaani Matovu ni musajja munagomba olw'onomba ntuuse 226 ne version empya. Tugamba nti lesson weekend tuyigira ku bigere bya Kristo naye enkyukakyuka weziri entonotono eri mmwe mukwano gyaffe abadde baagala ennyo lesson eno gifuna aliyanga mu nnaku nga Tuesday, Wednesday. Enkyukakyuka ezo weziri Wednesday saa 2 paka saa 3 osobola okuba nga ofuna lesson weekend ku 3ABN ne Avento Productions oza ate ne ku Friday saa 3 ez'ekiro paka saa 4. Enkyukakyuka ezo weziri tujja genda tuzeetegereza mpola mpola olw'okubeera nga ate tugenda maaso. Nina omukisa olwaleero Mukama gwampadde era gwangemulidde nti ndi n'abasumba ba Mukama ab'ebisibo eby'enjawulo era nga ku luuyi luli muganda ffe anekaanekanya obulungi ye omuweereza w'enjiri ate nga musumba ow'ekisibo ekya Ganda. Ekozi omusumba abalina ekisibo abalina ekisibo kyalabirira. Yes, sir. Wonderful. Musumba foyo Katamba Emmanuel. So tusanyuse nnyo okulaba. Kali sebo. Wow. So nga wano wakati tulina muganda ffe era nga naye musumba asumba ekisibo ekya Luzira St. Adventist Church Brooklyn. Wow. Wekiri sebo. Luzira district. Dala. Ekanisa ekitebe ekya Luzira district. Awo. Ye musumba ffe Sekito Jona. Era bana ensanyusa okubalabako. Amina nyisebo. 226. Amina. Ndowooza era kikyakola amakulu ogamba nti Happy New Year. Dala. Kubanga gwate munnaye tuyinza ne twafunye mukisa kulabagana eyo mu bise mabega. Naye kati nga wano wekiri bwekityo taata. Kiriza naye ntole ku mukisa gy'omwaka omujja. Amina. Happy New Year. Wow. N'omulabi waffe muwuzeeko ate tuyongere mu maaso. Wow, sebo. Omulabi waffe owa 3ABN. Obuuzaako mu linnya eddungi lya Mukama waffe Yesu Kristo. Amina. Twebaza Katonda atuwadde omukisa ate okubeera nga tulabika nga tuli balamu mu mwaka 2026. Era ffe tukkiriza nti buli okusigala kwaffe nga tuli balamu mu nsi eno eba nsonga nkulu nnyo ey'okuteekateeka obulamu bwaffe bwa Yesu Kristo okudda nga busange nga tusaanidde. Musumba waffe atuwanjudde bulungi enzo omuweereza w'enjiri ya Kristo Sekito Jona nyongerako ssebe lya Enoka kinkola bulungi mu kanisa ya Brooklyn Church mutwalire Luzira era bannaluzira batumiddeko nnyo ate n'aba Brooklyn nabo batumiddeko Mukama waffe. Amina. Wow. Nange mu ngeri ey'enjawulo njagala okwebaza abatulaba bonna buli omu gy'ali. Mukama yebale kukuuma webale kwagala 3ABN webale kwagala Avento Media. Waawo amannya saba kutereezaamuko erinnya nze Kisala Emmanuel Katamba. Egamsaagoberedde nti nsengeka. Gatera sumbwamu naye oda yaago yeeyo nga nsibuka ku ludda luli Ganda mu district eya Nansana ekulemberwa omusumba Hakiza James. Weewaawo. Nsanyuse nnyo okubalaba. Amina nnyo era nsumba. mbaniriza mu mwaka omupya 2026. Weewaawo. N'omulabi waffe tukwaniriza nnyo mu 2026. Tukyayaniriza kyenkana omwezi guno gwonna ogwa January tujja kubeera mukwaniriza. Naye nga bwe nkujjukiza essimu yo kakasanga erina kye bayita Avento Media app. App eno egenda kukuyamba okubeera nga
ogoberera bulungi nnyo ebiri ku 3ABN live kuba omunayi TV oyinza obutatambula nayo mu taxi oyinza obutatambula nayo mu motoka obanga owina awo ng'oluusi mazima mulimu leno neeri naye osobola oteebwa naye bentera okulaba ng'ateeka mu kutu naalaba ku ssimu kati eri Avento Media app 3ABN osigala ogiraba naye wobeera oli mu mbeera eyava ompitewo naddala kati nga tugenda mu bululu mu kiseera nga kino Avento Media app ogyetaaga fact nammwe abali ku mukutu gwe tuyita okulikozibwa n'ebisimu eza iPhone bannannyini mulembe abatukulemberamu ffe ne tujja nga tubagoba abo nabo gyeri kati Avento Media app ogisanga ne ku App Store bulungi nnyo so mukwano gwange atulaba ensonga eyo gye embracing smart za phone zaffe ziseereza osobola okuba nga olina Avento Media app ng'enaku z'omwezi 3 omwezi ogwa January paka ng'enaku z'omwezi 14 omwezi ogwa February tujja kuba twakava mu kalulu enjiri gaggadde mu kitundu eky'Essenge tugenda kubuulira enjiri kuba 2026 mwaka gwa kubuulira njiri ng'oli bwe yagaa nti hakuna mchezo twagala Yesu Kristo akomyewo so tubayita bannaye mujje tugende ffenna Essenge tubuulire enjiri oyinza obeera ng'oli Buwarabu ng'oganye bannaye nze naagenda nti Essenge naye olina engeri gy'osobola okujja naffe wanu ng'otusabira ekyokubiri osobola n'otuwagira kuba n'ennamba zaffe weeziri tulina merchant codes MTN ne Airtel eza Avento Media kubanga yeteeseteese awamu ne kanisa ey'Abasebenzi b'Abadvent ya Faith Way so tuli wamu I'm calling upon you tukwataganire wamu bw'oba olina ky'obuuza kyewandyagadde okuwabulwa ennamba zaffe era nazo tuzina ku screen emu ya Airtel endala ya MTN ojja kuba oziraba osobola okubeera ng'oyongera okumanya ebisingawo tulekedde butereevu mu lesoni yaffe namba 2 mu mwaka 2026 omwaka guno guliikira okuba omwaka ogenda otunyumira ate gwanguwa ate engeri Yesu Kristo gyali okumpi okudda oyanga nti omwaka bw'olaba guyitawo ne wajja omulala waliwo ebintu nga 2-3 ebituukawo bw'ekisooka oyongera okukaddiwa ekisooka that is it kolaba nga omulala gusinga omanyi weeyongeddeko ekyokubiri osemberera entaanayo however fight is naye oba otandise ogisemberera kolaba mwaka omulala nga gusize naye ekyokusatu ekisinga okutuwoomera tituba tusemberera okudda kwa Yesu Kristo okusemberera buli tebukoze bulungi ayagala kaddiwa ayagala kali kajjawo biri byonna yesebo nti wanajja obukadde n'ebiringa ebyo sijja kubiraba amina kyobola musajja ye Pawulo yagamba nti tulinga tulindirira essuubi ery'omukisa eryokulabika kw'omulokozi waffe Yesu Kristo ate nga n'Yesu ye yatuwa ekituubizo ekyo ndikomona te nembatwala gye ndi nze gye ndi namwe mbeera eyo so mukwano gwaffe 2026 mwaka weesungiremu okudda kwa Yesu bubuulire enjiri ate bwe tunaagibuulira nga naye ajja kati so tewali nsonga lwaki teweesonga 2026 okudda kwa Mukama waffe Yesu Kristo katuweeyo okusaba ate tubeere nga tuggulawo butereevu leso namba 2 eyogera ku kwebaza awamu n'okusaba ebintu bino bitambulira wamu nga bwe tugenda okuzuula mu kuyiga kwaffe kwe tulina so muganda nge nkusaba ssebo otuweereyo essaala okuva egganda kale katusabe kitaffe atwagala tukwebaza bw'otubedde n'otuyisa ate mu mwaka oguwedde tukwebaza kubanga otubedde n'otuyisa ne mu wiiki ennamba nate nga tugenda okuyiga ekigambo kyo tusaba omwoyo omutukuvu atuluŋŋamire atuyigirize ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe amiina weebale nnyo weebalire ddala mukwano okubeera nti tutambula ffenna lesson wiiki eno wiiki ewedde mu lesson yaggulawo twazuulira ddala nti Katonda atuwadde omulimu omunene Yonasaani Matovu gwe siyinza kukola ne bwe mba nasoma nnyo ne bwe olina PhD nnya ne bwe olina doctorate gundi abawazo baga nti masters mekaba 10 nga gwe tosobola kugutuukiriza ku bubwo ate kino tukkiriza tugaane enjiri kyekintu kyotasobola tuukiriza olw'okuba oli muyivu era Yesu yakigenderera
awo statement yo gijalo kujjukiza mulabi waffe tugenda gijjukira nnyo nga twetegereza okugatta eggulu n'ensi emyezi gino 3 nti Kristo yatuwa omulimu gwamanyidde ddala nti ng'abantu tetugusobola tusobole okubeera nga buli kadde tumwesigamako atusobozese ekyo kikuwa okubeera ensonga enkulu lwaki weetaaga okusaba lwaki weetaaga okwebaza lwaki weetaaga kwegamba okubeera nga buli kadde oyungiddwa ne Kristo lwaki omulimu gwakuyita okukola mu maanyi go baaba ne mu busobozi bwo tegusoboka so eyo gye twatandikira ne tulaba Pawulo nga bambi kituufu yabonyaabonyezebwa n'ayiganyizibwa naye teyalekebwawo ddala simanyi abasumba bange mulinayo akamu ne bwe kaba kamu mu butikiti 3 oba eddakiika emu kojjukira mu lesoni ewedde keyaba kali akakwatako koyinza okukoonako then netweyongere butereevu olwaleero mu kwebaza kuno awamu n'okusaba weewaawo ssebo twalaba Pawulo mu njegere naye ekintu kye nasinga okutunuulira nti Pawulo newankubadde yayita mu kusoomoozebwa okufaanaganako bwe kutyo Katonda gwe yali yakkiriza teyamulekerera nafuna ekyokuyiga nti ne weebeera mbeera ki ne wekuba kusoomoozebwa kufaanana kutya Katonda gwe nakkiriza tasobola kundeka mbeera ey'ennaku so ennaku teraga nti Katonda akulese abeerawo sebo ye statement ejja negamba nti musanyukirenga mu Mukama waffe ennaku zonna nate njogera nti musanyukirenga statement eyo abaana b'abantu basebo ne banyama tukize tugaane okusanyuka kwaffe kujja nga waliwo ekirungi ekyo kya buntu naye ensonga ezikalwa we zijja ezitunyigiriza ebirowoozo n'emibiri gyaffe okusanyuka kubeera wala mbuuza omusumba ekirungi kyeki ekirungi okiraba kiba kiwooma nti kyekirungi kyokka oba ne aspirin nenaalongo akana akagunja kigaji ekirungi sebo kigazi kigata bintu bingi kigazi ekirungi ebirungi byo bya mirundi mingi bisobola okulowoozaako kubanga nze omulwadde okwata egali neopa kale katugaye kota n'emmira saba ekyo kirungi wadde kikaawa yes kirungi kubanga oyagala kuwona kati seetaaga kwebaza nakusanyuka webaza kirungi kibeta kirungi girasi nga ya miyembe gye mbanywa Caminati Maid sebo kirungi ekyo mu concept eyo so kati musomba just kyembadde ni mugamba nti wekibanga ekisanyusa abantu kirungi waawo n'ebitulabikira okubanga ebibi naye nga mu actual sense nabyo biki birungi so mu ekyo kyenalabye ssebo nti Pawulo ono yatuyigiriza ensonga enkulu ey'okubanga tugaana okukkiriza embeera zaffe ezitubaako okulemesa ebirowoozo Katonda okukola mu bulamu bwaffe lwaki njogera bwe nti Pawulo ng'ali mu kkomera environment yali eri ku ye nga ye naye ng'omulimu gwa Mukama gukyasobola okugenda mu maaso so aga musanyuke newankubadde nga mbeera eno enzibu ezize ndi mu kkomera newankubadde ndi mu mbeera nzibu naye tutaka okuba nga tusigala nga tukyagulumiza Katonda yesebo weewaawo amiina twebaza Katonda olwa lesoni eyo era nange ndowooza nti vision gye yalina yamuyambako okusigala nga mwevu nti musajja emigo gye bamukuba gyaki lwakitawanika ng'alemeddeko mu struggle nga bentera olaba kati naddala kati mukiseera kino ekyakalulu musajja kati musajja walidde embooko naye bali awanike kumbe vision gy'alina mbu eya nyuki New Uganda kwegaye naye Pawulo ono yalina vision ennene yali alengera abaali bamukuba gye batalengera abaali bamubonyaabonya n'abalala essuubi eryo evision eyo naffe etuwanirira leero naye ndaba naffe kyetubulamu oba kubanga olwo ebitunyiga oluusi netulowooza kumpi netulowooza ku kkomera eziriwo ssaawa zino eno mu bulamu buno bw'Ekikulisitaayo basebo ne bannyabo twesanze nga naffe amaaso gaffe gatunudde nnyo binene ebitwetoolodde mu kaseera kaneeno nezemu okutunuulira beyond our boundaries nezitwetoolodde kubanga kyekyasoboseza Pawulo nti yatunuulira okusukka wano eno n'atunuulira obulokozi teyalaba miggo teyalaba kusiibwa kwali kumulemesa okufuluma okugenda okukola omulimu naye yatunuulira nti waliwo ekisingako ekyo Mukama kyamuteeketekere tetugenda okutunuulira ne leero
mu kyokuga ky'olunaku olwaleero. Emu ku nsonga lwaki ajjula okwebaza Exactly. n'okusaba. Wow. Katandike n'olunyi lwaffe olw'okujjukira Abafiripi essula emu olunyiriri olw'omukaaga. Pawulo alina obubaka wano bwatutuusaako emikono gyaffe yonna gye muli bwe twetaaga ennyo okumanya nti ne mu 2:26 bukulu agamba nti nga ntegeeredde ddala kino ng'oyo yatandika omulimu omulungi mu mmwe aligutuukiriza okutuusa ku lunaku lwa Yesu Kristo. Wow. Kitegeeza tugume emyoyo bannaye ab'emikwano ne 2:26 omulimu gwe yatandika mu mmwe era gwa 2:26 ajja kugutuukiriza. Wow. nayagadde twaliddemu nga yesunze omwaka guno kubeera ogw'obuwanguzi. Musumba, oluusi mu bulamu bwaffe tulina bizinesi tutandika naye teri muntu atandika bizinesi nga yagala ebeere y'akaseera buseera. Kufa abantu Oba ebeere ya loosi. oba ebeere ya loosi tekiriiyo. Ne Kristo mu kutandika omulimu ogw'obulokozi eri omwana w'omuntu era njagala nkyogera nnyo nti mu Baluumi alina watugambira nti bw'aba yasobola okuwaayo obulamu bw'omwana we omu yekka Yesu Kristo kiki ekiyinza okumulema okutuwa ffe bwe tumusaba. tewali. Kati nyweza kino ekyomulimu gwe yatandika nti waba yasooka okuwaayo obulamu bwa Kristo okutulokola ekyo kyali kinene kubanga n'eggulu lyawuniikirira n'ensi ne ziwuniikirira. Waba yasobola okukola ekyo kati Pawulo abagamba tayinza nnyo okutukumaliza nsonga eno kyemugamba ayinza okiteeka n'ebeera bwetyo. So Pawulo alina obuvumu n'obugumu. Manyi ebintu bibiri bya njawulo. Yes sebo. Boldness and confidence. They differ. Yes sebo. nayagadde akagambo kano eyatandika mu lunyiriri luno. Nayongedde okutegeera nti omulimu guno si nze nannyini gwo. Ne bwenkera ku makya n'enjagala omwekyangirako eyagutandika gujja kuggwa. Kitegeeza ki nti mu buli ngeri nandibadde nsigala ndi positive nange mbeere part ku mulimu guno kubanga mu lesoni twabirabye nti Katonda ye mwetefutefu okuyimirizaawo omulimu gwe mu buli mbeera. Kitegeeza nti bw'anondayo bw'akulondayo kola n'okwagala weesuneko wenyumirize kubanga ye kennyini ye yagutandika mu mulimu ogwo wenyumirize si gugwo. Si gugwo. Basajja mmwe munnyumidde. Yes, so mukwano gwange atulaba tuli mu kutunuulira principle bbiri emu yakusaba endala yakwebaza. Teeka makulu nnyo makulu nnyo tugenda kuba tugeetegereza nti oyinza otya mu bulamu buno bwe tulimu obw'ensi obulimu ebikaawa n'ebiwooma ebirumira n'ebiseerera ebikaabya amaziga ebiyungula amaziga n'ebisanyusa ebyekyengera n'ebyenjala ebinakuwaza siwe kiri kubanga abamu owulira bakaaba nga bulala tebali mu bijaguzo era munange abeerawo ngoma za kujaguza bakuba ngoma za kuga nti afudde yensi gye tukola ki gyetuwangalyamu naye oyinza otya okubanga mu mbeera ezo zonna osigala oli mu siimu akoza ekigambo ekyo mu Luganda ennaku zekigeze kikwata ng'oli mu siimu that is gratitude mwebaza yes ate ng'oli musanyufu weno bweweebaza bw'osaba nga n'okusaba kwokwebaza yes kikyagala okulaba bwe kisoboka I think reasons for thanksgiving and prayer ensonga lwaki omuntu osobola okubeera omusiimu ate mukiseera kyekimu nga bw'oli mu kusaba. Katandikire ku nsonga eno Pawulo gy'ayogerako ey'oku fellowship ey'okussa ekimu mu njiri. Tandike ne muganda Emmanuel. Weewaawo twalabye enkolagana eyaliwo mu masekkati ga Pawulo ate n'ekkanisa eyali mu Filipi. Kino nno nze ng'omuntu kyayongedde okundaga nti twetaaga okubeera n'enkolagana mu njiri ya Katonda. Twalabye nti Pawulo bw'akwatibwa n'asibibwa mu kkomera, Abakristaayo bano tebassa mukono
kugamba nti owooluganda yatukolamu omulimu naye yasibibwa kakati kabeereeyo yeefeeko yekka naye waasigala waliwo enkolagana waasigala waliwo empuliziganya nti abooluganda bano baasigala bafangayo nnyo okuwuliriza Pawulo ali atya era naye kyeyava awandiika nga amabaluwa okubaddamu era ze ssaala zino ze tulaba n'okwebaza Katonda nti yeebaza Katonda olw'abakristaayo bano omutima gwe baali balina ogw'okukola ki ogw'okwagala kino nno kyanjigiriza nze ng'omuweereza nti bulijjo nteekeddwa okusabira abooluganda nteekeddwa okwebaza Katonda olw'obulamu bwabwe kyandibadde kya nsonga nti nze ng'omukulembeze ng'omukadde ng'omudinkoni yenna omuweereza w'ekkanisa bwe ndaba abaweereza bannange oba abakristaayo bannange nga balina okukula kwe bakula mu mwoyo nteekeddwa okujja mu maaso ga Katonda ne mwebaza ate nabo n'ennyongera okubazzaamu amaki amaanyi okulaga nti ddala omulimu gwe bakola gwa mugaso nti Pawulo kino yakikolanga bulijjo olutata era kyayamba abooluganda bano okukula mu by'omwoyo manyi omuntu buli lwakuzzaamu amaanyi naawe oba buli lwakwebaza oddamu amaanyi kugamba nti webale amala ensonga amala ebintu abaana bayimbye akayimba ako nempulira webale amala ensonga eŋŋamba so Pawulo so twalabye nga Pawulo kino yakikolanga olutata era nti Pawulo akwatagana n'abasirikale be yali nabe no mukomera kale nakyewuunyiza nnyo omuntu okukeera ku makya n'akusiba ng'alina omusango gwa kuvunaana nate ne wayita akaseera nga mutuula ne munyumya ago maanyi ga njiri kubanga lesoni yatulaze nti Pawulo abasirikale bano baamuyambangako bo bennyini okulaba nga batuusa obubaka eri ekkanisa ne kanisa newandiika nekomyawo nti enkolagana eyo neeraga abasirikale bano nti ddala ddala omusajja ono enjiri gye yali abuulira y'amaki y'amazima. Fellowship in the gospel kusekimu mu njiri sebo nina kyennyongerako awo nalabye omukulembeze ono Pawulo bassebo ne bannyabo ng'alina ekkanisa ku mutima kantu ako nakaagadde ekkanisa emuli ku mutima ekkanisa emuli ku mutima sina kkanisa yokka yagambye ekkanisa naye n'abantu b'omu kkanisa bintu ebyo nalabye nga njagala kubigatulula abyabule bulungi abakulembeze nga ayina omutima gw'ekkanisa n'abantu b'ekkanisa ng'afaayo eri obulamu bw'abakristaayo abali mu kkanisa singa kkanisa zino jeno nze kkanisa ye Filipi naye ng'alowooza ku bantu baamu abawangalira mu kanisa eya Filipi nanti bwetwogera ekkanisa jeno nituyinza okwogera ekkanisa ya Brooklyn njagala kukinyonyera sebo wena webanga nfaayo eri ekisiibo kya Brooklyn ng'ekkanisa nfaayo ku programu ezigenda mu maaso nfaayo ntambula yaazo naye kisukkawo okutuuka ku muntu ssekinnoomu ku bulamu bw'abantu abo ab'omu kkanisa eya Brooklyn okumanya obulamu bwabwe gye butambulamu kubanga waliwo amajja oyogedde kituufu waliwo oli ayinza oteeka ennyo amaaso ku pulogulaamu z'ekkanisa zigenda tambula ani anaabulira ku sabbiiti era anaabuulira biki naye ng'aba naawulira by'anaabuulira tamanyi oba banajja oba baabadde batya oba baalidde baayise batya mu wiiki mukkirize sebo njagala kumala nsonga eno nti omuwandiisi simanyi oba yakigendedde okukozesa ebigambo bino ebiri nti kiki ekitegeeza ekkanisa awamu n'abantu yabyogedde bya mirundi ebiri nti yavaayo abantu n'ekkanisa baali ku mutima n'atuwa n'ekizampu nti mu ngeri eno Pawulo yalabisenga okubeera nti yakola mu kifo ekyakabona asinga obukulu nti bwe yagendanga eri mu kifo ekisinga obutukuvu nti amannya ng'ebika ebyana b'Abayisirayiri 12 byamubeeranga mu kifuba okiwulidde ng'agenda yeegayirira Katonda ku lwa baana banene. Pawulo namuyizeeko kineeno nti Pawulo naye nga alumirirwa eri ekibiina kinene eky'Abafilipi eri ekkanisa eno eri omusakinnoomu ono waki owa Filipi abakristaayo aba Filipi ekyali bigenda mu maaso mu bulamu bwabwe
okalabye ssebo Yes. nti waliwo okugabana mu kubonaabona okwaliwo wakati awo ssebo ng'amaliriza nti waliwo ogabana okwaliwo mu kubonaabona nti nga musumba wagambye nti bano abantu balina obulumi olwa mukadde waabwe Pawulo eyabeeranga mukomera naye ekibuuzo nti ffe leero mu kanisa yaffe ekyo bwekiri obulumi obwo webuli okufaayo eri abakulembeze baffe embeera ze bayitamu wabanga Pawulo alumirirwa ku mitima gyabwe bano balumirirwa bo balumirirwa olwo yabalumirirwa oba ebibuuzo bibiri omulabi waffe waliwo ebibuuzo bibiri bye tugenda obuuza awo naye katumale okukomawo tugenda kuba tubibuuza waliwo naye ekirala ekyokubiri ku kibuuzo kyekimu njagala nnyo okiikirira omukwano gwange atulaba naye nga tuyanza nnyo mikwano kasooke tuwumulemu ate oluvannyuma tubeere nga tweyongerayo. Okuyimba kukakkanya ebirowoozo. Okuyimba kuteeka omwoyo gwo mu mbeera ey'okusinza Katonda. Okuyimba lutindo mwe tuyitira okukoowoola Mukama awamu n'okumwebaza. Ennyimba ez'amaloboozi okuva mu bayimbi ab'enjawulo n'ebivuga ebiwoomera amatu ebikubibwa nga tutendereza omutonzi obisanga wano mu puroguramu Yimba Nange ku 3ABN TV. Puroguramu Yimba Nange togisubwa buli Saturday ku ssaawa 2 ez'ekiro ate era eddibwamu buli lwa Sunday ku ssaawa 8 ez'emisana. Nange omwanjuzi wo Esther Okello, Cielo Queen. Buterevu oli ku 3ABN amazima gatajunguluddwa ate awamu ne Avento Productions ku YouTube. Sawa zibeera 2 paka sawa 3 Wednesday ate ku Friday sawa 3 paka sawa 4. So nga nawe ayinza okuba ogitaza emisana ku Saturday sawa 2 paka sawa 3 osobola okuba nga ogifuna bulungi nnyo lesson weekend. Tuli mugenda maaso n'okwetegereza ensonga ey'okwebaza ate awamu n'okusaba. Naye mukkirize embeebaza emikwana bakyatambula naffe even 2026. Amugamba lesson weekend osevaako tweyanza nnyo tweyanzeeke. Jjajja w'abalongozi ali Nansoga awo e North London Luganda Church. Tugamba nti Happy New Year. Samari Kizito mu US Happy New Year. Uganda nge mwami Leonardo Kibirige mu Sweden Happy New Year. Nina mikwano jange Francesca Nakamya tulina muganda ffe Musoke Payaso yali banda among others ulakadde kenina katono sinza bamalayo naye mwenda bannaye abalabi ba lesson weekend tubagamba nti Happy New Year. Tukyongere mu maaso. We mukomye kibuuzo ekibuuziddwa ekyo nti
gwe omukristaayo yes sebo ofaayo kubanga tuli ku mutwe ogugamba nti okussa ekimu mu njiri nti waliwo wano oluganda yes nti Pawulo alumirirwa ekkanisa naye ekkanisa naye elumirirwa Pawulo era sebo omulimu gw'enjiri guganya ogenda mu maaso leero kubanga sayidi emu eyinza okubangira yerumirirwa kugamba abasumba bano olwaleero be balumirirwa ennyo ate bamemba bo tebalumirirwa kiyinza okubeera ne sayidi njagala kubeera nani partisan kubanga mu kino sebo kubanga waliwo neyaŋŋamba kino in certain times it could be that nti Pawulo omwoyo gwe abamu ate kugenda gubula kati wali kyokulabirako waliwo amakanisa gano mu Kampala agakitole kitwala tola abakkiriza bajja kuteekamu nene gyasula tamanyiyo alina abakkiriza nga mutwalo mulamba mukirabye nze kati awo nga nze nga Munnayuganda kati njogera nga Munnayuganda singa ono gwe baziwa ez'okuzimba bino ne bino oba ani singa atuuna ekizibu ne batamulambula ate nabo oyinza kubanga naye tamanyi gye babeera era tamanyi kuba kati bw'obanga gwe musumba gw'olabirira endiga zo how comes tomanyi gyezikola ki so nze ndowooza omwoyo gw'okubeera nti olwaleero abakkiriza tebalina nnyo connection n'aba bakulembera oba abasumba guyinza obanga guvuddemu kuba nti omwoyo gwa Pawulo guno gwe yalina ogw'ekkanisa n'ab'omu kkanisa gugenze gunafuwa omwoyo gwa Pawulo okwagala nnyo ekkanisa nti nga gwanjawulo nnyo ne bali eri nti leero abantu abamu bafaayo nnyo ku kkanisa naye si abali mu kkanisa ate nga bakulembeze naddala eyo mu nsifa gye tutambulira mu biwempe newala Musomba waliwo ate nze n'engeri endala gye njagadde kitunulamu nga tuvaawo oba okussa ekimu mu njiri kyansonga nange omukristaayo kyakimemba okufaayo ku mukristaayo munnange wotunuulira okukula kw'ekkanisa eyasooka kwalimu obumu obufaanaganako bwe butyo nti leero we tuzza okusinza owooluganda matovu leero nga tasinzizza tateera kuyosa kiki akawungeezi katuyiteeko ewe tulabe oba ali buki ali bulungi oba okumukubira kasimu naye ensangi zino osanga nga buli omu ajja n'asinza n'agenda tweraba ku sabbiiti tetwewulizaako kwegamba embeera efaanaganako bwetyo eyo noono omulimu gw'enjiri okubeera nga gukola ki gugenda mu maaso kyogamba kituufu so ne kandooza tusabe Mukama atusaasire ti Pawulo kino kyagamba ekya confidence gyalina nti eyatandika omulimu omulungi ajja gutuukiriza nti Mukama gy'akoma okukola omulimu muffe kikwanguyira okufaayo this caring ministry eno wakati w'omukkiriza ne pastor eyanguwa nnyo singa bonna Katonda y'omu abakolamu omulimu naye bw'aba akola mu sayidi emu era kyekubira ajja kubeerayo kati Pawulo ono twagala kwetegereza ezimu ku ssaala ze kati sooka tusome endowooza olunyiriri olw'omwenda tukakula 11 okwa Bafilipi Bafilipi essula emu olunyiriri olw'omwenda tukakula 11 Bayibuli egamba nti era kino kyensaba okwagala kwammwe kweyongereyongerenga kusukirirenga mu kutegeera n'okwawula kwonna mulyoke musiimenga ebisinga obulungi mubeerenga abatalina bukuusa era abatalina kabi okutuusa ku lunaku lwa Kristo nga mujjudde ebibala eby'obutuukirivu ebiriwo ku bwa Yesu Kristo Katonda aweebwe ekitiibwa atenderezebwe Sala ya Pawulo sebo abatulaba n'abatuuliriza nafunye ekyokuyiga ekikulu mu sala ya Pawulo bulijjo ngisaba sebo Pawulo atuyigiriza obuterowoozaako nandirowoozezza omusajja ono okubeera mu kkomera yandisobodde ogamba naye munsabire nze ndi mu kkomera yandisobodde okutandika n'ebigambo ebyokubalaga embeera gy'ayitamu mu kkomera
oba mukiraba ng'ali mukomera ali mukuwandika yandisobodde okubanga ebigambo by'okusaba ng'alaga bano okumusabira yani mbasaba munsabire nnyo embeera gye mpitamu eno nammwe mugiraba naye omusajja tulya kawunga na bijanjalo n'ebiringa ebyo naye amawulire amalungi gagamba Pawulo ng'ali mukomera ng'awandiika asabira abasajja bano abooluganda n'abakyala beeyongere okumanya Katonda. Nina ekibuuzo Katonda ku ssaala ya Pawulo. Mu kkomera muno temwalimu nnaku. Olw'ekkomera etaliimu nnaku. Tewayinza kubanga waliyo ku miggo. Kisoboka. Kiki byo ebibi ebiri mu kkomera tabyogerako? Teyeerowoozaako kyembaddeko wano eno. Kanyweze ensonga eno Ssebo Musumba nti yasaba abantu bano baagale okutegeera Katonda. Njagala kugatula bino ebigambo bibiri. Okwagala okutegeera. Yasaba baagale okwagala okutegeera. Bafune okwagala kw'okutegeera. Saba banaye okwagala kwamwe kweyongerenga. Okw'okutegeera Katonda. Kusukirirenga mu kutegeera n'okwawula. Sebo leo tuli mu kanisa yaffe. Naye nga okwagala kw'okumanya tekuliiwo. Okwagala Katonda. Kubanga nayogera mu concept ey'okwongera okumanya. So leero mu kanisa essaala eno nzikiriza nti yeeyina okubanga esoosowazibwa eri baganda baffe abavubuka abawangalira mu kanisa. Tuyina okwagala ko tuyina eri ebyaffe byetulowoozaako naye okwagala kw'okutegeera Katonda weekuli mu bulamu bwaffe. Kuba omwana annyonnyola squad eriwo n'egyasuubira eyinza obaawo naye nga bw'omugamba annyonnyola squad ya Kristo ey'abazanyi 12 abatwala enjiri mu nsi yonna nga tagirina. Okiwulidde? Kati ekyo Pawulo kyagezaako kunnyonnyola. So banaafuna okwagala ne bategeera bajja funa okwawula. Bajja funa okugeraageranya kubanga Ssebo oba olina knowledge kumanya Katonda kiba kizibu okulimbalimba. Bw'obajjawo embeera ey'obulimba you have knowledge, you have wisdom okusobola no kati kino kyabukuusa kano gemaki gemazima gensobola kubanga atambulira discernment. N'ekirala nti bwe mba nfunye okutegeera Ssebo nsobola okudefendinga amazima gange. Okimanyire eyo tuli mu kanisa nga abantu balina amazima naye nga tebalakinga knowledge okudefendinga amazima ge bamanyi. Ssebo settlement eyo etegerekese bulungi abantu nga balina amazima naye nga babulwa amagezi ag'okudefendinga amazima ago. Okugeza bwino okuganyweza okuyimirira lwago n'okuganyonyola. Yes. Yes. Onzijukiza omukadde omu yali ku kanisa Friday bateekateeka kwaniriza subdate. Abooluganda baali batudde kabalaza k'ekkanisa. Kakati ekkanisa yali ku kkubo. Abasajja babiri kye bava bayitawo ne babuuza abawala bano naye mmwe kiki ekibasabisa ku Saturday? Abawala ne basituka ne bagenda emanju w'ekkanisa mukadde gye yali n'abakristaayo abalala ne bamugamba mukadde waliwo wali abatubuuzizza nti lwaki tusaba ku Saturday jangu obakole ki bakulira mu kkanisa. Kyenkugambye nti amazima bagayina naye nga amagezi gano okwagala okutegeera nsonga nkulu kubanga etuyambako wano okwawula okusobola okuba nga basobola okutambulira mu kanisa. N'ekyera Ssebo kye nalabye yakonye ku obutabaako kabi n'agamba nti kino kitegeeza obutabeera nkonge obutayongera yadde okukola ekintu kyonna ekyesittaza ekyandireetedde omuntu omulala okukaluubirirwa okukkiriza. Notasiikiriza gakuwulire tuli mu kanisa tuli mu bweza bunene naye nga abantu bangi baganye okubanga bakula okutuuka ku ddaala eyo naye nga bafuuse balina ono kyayise obutabaako balina obuntu obuganyisiza abantu. Kisiikirize olemesa okulaba obulungi bwa Kristo n'abalala okwongera kukula kwa mu kukkiriza.
kubanga sebo munne tukikola tugenderedde abalanga tetugenderedde yes okimanyi nti oyinza n'okubanga olinga omutuufu naye nga mu ngeri gy'okwatamu abatali batuufu naawe obalemesa okumanya obutuufu bwe wamanya. I see. For example singa omuntu abanga mu church avudde ku misingi gy'ekkanisa kati awo naddala mu process eyo gyetera okuyita ya discipline. Why do you think ku bantu abasinga oteekebwa ku discipline bangi nnyo ku bo badda nnyo emabega ate? Kubanga ffe olumu the ex-tutors tutera ate naffe olumu okuba mu ngeri emu nga tetugenderedde nga naffe tufuuse enkonge. Yes. Kirowoozo. Soma mwakole ki? Ategeere. Sebo mu ebyo twalabye okusaba kuno kwa Paulo nga tagezaawo kusaba mbeera tutuukiza nti abantu bayinza okuba bayita mu mbeera ey'okunyigirizibwa eri physical naye teyabikoonako yatunulira bulamu bwa mwoyo. Tulina abantu abafaanana bwe batyo leero mu kuwandiika mu kusaba kwe mu kufukamira ku mavivi g'omusumba ng'osabira bulamu bw'abakristaayo kwongera kunnyikira mu kutegeera Katonda. Weewaawo ebizibu biyinza okubeerawo kubanga tukkiriza nti Abafiripi bano baayiganyizibwa Pawulo ng'amaze okugenda mu komera. Naye ate yasigala era abasabira bo banyweze kiri ekyokutegeera Katonda. Yes sebo. So kwegamba mu bufunze Mukama atusaasire tutabakanire. Tuza guno mulimu tukutoke tukunga ababulizi b'enjiri n'abasumba n'abakadde b'amakanisa abaweereza ba Katonda mu biti ebyenjawulo Mukama bagemulidde omukisa gw'okumanya amazima. Yes. Ne babanga basobola n'oga defending. Nti naffe tukwate ku bannaffe. Let the church be a mentorship. Exactly. Area kifo ekyokulereramu abantu. Nti si kumanya bumanya yonna saani wentaputa ebyawandiikibwa. Naye nina n'okuyigiriza bonna abankwasiddwa okumanya nawe bayinza okubitaputa. Yes. Kuyigirizza ekkanisa. Ogenze waliwo abalala. Kwegamba kati eno Pawulo saalaye naye era ndooza kukunga eriffe. Exactly kyakulabirako. Kino kanisa kyetujaagaliza. Kanisa bweti bweyina obuba. So try your best. Obutabasaba busabi bakibeere naye obasobole ogezeeko obayamba. Kubanga sebo musumba osaasira ensonga eno njagala ginyweza nti kubanga Pawulo akimanyi ali mu kkomera taliiyo. Leero omusumba wooli enkya togenda kukola otya? Leero omukadde wooli bano bwe bagenda okusigala nga batambuza ensonga eno kanisa ya Filipi bano abale bagenda ogitambuza bansonga nnyo bategeere ebintu binene. Fellowship kussa ekimu enkwatagana wakati okusobola ozimba experience eno Pawulo gyagenda maaso n'okusabira. Naye waliwo ensonga endala bbiri kwegamba okwawula emyoyo oba spiritual discernment. Okwawula mu ngeri y'omwoyo owooluganda bwe yakireese. Okwawula mu ngeri okwawula mu ngeri y'omwoyo ey'omwoyo. Kwegamba nga toyawula mu ngeri eno eyaffe eya bulijjo. Kubanga waliwo oyinza okuba nga ebintu byabirabanga munnabyafuzi. Essaawa zino nga kati si ke kalulu akasembedde buli kyalaba nga yakirengerera mu byabufuzi nga mukadde wa kanisa naye nga ne bumulaba mu boarding enjogera eyo yonna ogiraba either wa opposition oba wa NRM ngeye bwezengerize. Kati abantu babatandise okuincorporatinga politics into church things. Kati I think Paul here is wanting us to tegeera ebintu tulabire mu gaalubindi za byamwoyo. Sebo ugenda maaso n'okuttaanya ensonga eyo. Sebo twalabye wano okwawula mu ngeri ey'omwoyo twatunuulidde abantu b'ekkanisa ya Filipi nti Pawulo bw'asibibwa abantu bano baawulira okunyigirizibwa baawulira obulumi baatuuka n'okutuma Epafulo agendeyo alabe Pawulo ali mu mbeera ki. Nti era ne Pawulo naye gye yali yabeeranga n'obulumi olw'ekkanisa. Naye wano ekyasinza nno okunnyumira lesoni yatulaze nti okwawula kwa Pawulo kwamuleetera okulaba okusibibwa kuno ng'ekintu ekirungi. Spiritual discernment. Okutuula mu kkomera ng'akasana akalaba bulabi simanyi oba yali akalaba.
naye okutula mu kkomera ng'ali ku njegere emikono gisibiddwa ebigere bisibiddwa ali mu mitayimbwa nti ye yalabanga ekintu ekirungi nnyo lesoni yatulaze nti yiye bwe yatunuuliranga akantu kano kanyumidde nti bwe yalabanga abasirikale nga bamuyitako onajja n'amubuuzaako n'agenda nti ye yalabanga omwoyo ogw'okubuulira enjiri agamba guno gwetaaga okutegeera Katonda ali mu kkomera naye tatunuulidde busibe bwe wabula kyatunuulidde kwe kulaba nga bano abamwetooloolako abamuyitako nabo bayonka ku kirungi ekyo kye yakola kye yafuna naye ate nawulidde okusaalirwa nti Pawulo bw'asibibwa ate ku baali basigadde eno mulimu abaalimu oba omwoyo omubi nti bo baasanyuka oluganda we yasibibwa kubanga nabo baalabanga gwe mukisa nabo basobole okubuulira enjiri mbu basobole okwekolera erinnya mu ngeri emu oba endala nenfuna ekibuuzo munda mu nze neŋŋamba muffe wayinza okubaayo abeenyigira mu buweereza naye ate ng'ekigendererwa kye si kyakulaba nti omulimu gukolebwa wabula yeekolera erinnya kivola omutwe ogambye spiritual discernment applied endabayo ndaba ki ebintu obiraba mu ndaba ya mwoyo oba obiraba mu ndaba ya mubiri awo kuba kati ffe mu mubiri olaba madaala biki ebyo sente ffe bantu kusuuta byetulaba get it naye mu by'omwoyo tulaba mulimu wa wali omulimu nti ye bw'alaba abasirikale yalaba mulimu alaba effort nti agamba yes ndi ku njegerezi naye bana basajja mukama mbamatiza ntya I'm happy because I'm here also. Musumba kyenalabyewo wano nkiza mu life yaffe banange mukizenze ndi muweereza nja kwogera line y'abaweereza ndabawo Pawulo ng'akyusibwa ekifo nti wali yali aweebwa omukisa ogenda n'atamba n'akola omulimu gwa Filipi kyere naye kati waliwo change of location kati ali mu kkomera naye nze nganze omuweereza waliwo embeera eyinza okulabikawo nga naye nga akyusiza mu kifo nerabika nga sisobola kula mulimu sebo kyali gundi bamukanyuze oyo sebo musumba yakyogedde ti gundi bamukanyuze sebo simanyi musumba sebo kati embeera ey'okukyusa mu kifo basebo ne banyabo oyinza okubeera musumba oyinza okubeera nti mukadde bamutudde mu ttabi eddala saba sukulu ng'obadde omanyidde embeera eno nga gy'okoleramu omuki omulimu eseera kituuse nti tukyusiza mu mbeerayo ogenda sigala ng'otunuulidde mulimu gwa Katonda oba ya still looking about the location yo gy'obadde okoleramu omulimu kituwa ekyokweba basabo ne banyabo nti buli mu mbeera Katonda gatubere nga tukolemu omulimu gwe tutunuulire ebyo ebisoboka availability eziriwo ezo okulabika nga omulimu ogugenda muki mu maaso kyekiri kye natandikiddeko omusumba nga nkugamba yesebo ne Kamulali mulungi asobola okukuwa n'ekigagi kirungi gwe tugamba nti giraasi gye bataddemu apple nga batabuddemu omucungwa bwe ye giraasi ennungi yokka nga bataddemu ne kasukaali gyayeewoomi ennungi n'ebikaawa nabyo olumu biba ebirungi mu concept eri wango nti kati ono omusajja wuuno ali mu kkomera naye ye obulungi asigala abulabe buliwa nti abasirikale baaba agenda kubabulira you see kiri kiddayo ti reasons for prayer and thanksgiving nti Pawulo asigala mu ssiimu ne mu kifo kyalimu nti kama ate osiimye embeeko wano ate nawo nkolewo omulimu awo so kusaba kansoma olunyiri lunondooza luli mu lwa 12 Bafilipi emu nti naye njagala mu okutegeera abooluganda ng'ebyambaako yakatukano kakawoomi nti naye njagala mu okutegeera abooluganda ng'ebyambaako byajja lwa kubunyabubunya enjiri n'okusibibwa kwange ne kulyoka kulabika mu Kristo eri abasirikale bonna abaakabaka n'abalala bonna n'abooluganda abasinga obungi Mukama waffe ne balyoka baguma olw'okusibwa kwange ne beeyongera nnyo okwaŋŋanga okubuuliranga ekigambo kya Katonda nga tebatya waba asobodde okubuulira abasirikale abaamusiba kano ke ka congregation ffe ke tusigazza
naffe katubadde twebasemwe omusajja yali bubulira njiri mukomera sebo nsonga eyo yakubi ate ndoza prison ministry wano gye twogerako twawulemu abooluganda bakimanye this is a prison ministry nga togenze kulaba inmates naye nga liwabanga the inmates yes omu kubasibaabo wow so katwagala kunzika time eweddeyo twatulako ekitundu wano mu kanisa ate ey'abakolosaayi tulabe ate wo ekiriwo waliwo ebintu wano bisatu bye baanokoddeyo nsaba mubimenye bumenya naye kansooke nsoma olunyiriri luno mubuke mubimenye bakolosaayi emu olunyiriri ngenda kusoma kuva ku lwakusatu Pawulo omutuma agamba bw'ati ku kkanisa ey'e Kolosaayi nti twebaza Katonda Kitaawe wa Mukama waffe Yesu Kristo nga tubasabira ennaku zonna era bwe twawulira okukkiriza kwammwe mu Kristo Yesu n'okwagala kwe mulina eri abatukuvu bonna olw'essuubi eryabaterekerwa mu ggulu lye mwawulira edda mu kigambo eky'amazima ag'enjiri eyajja gye muli nga bw'eri mu nsi zonna ng'ebibala era ng'ekula era nga ne mummwe okuva ku lunaku bwe mwawulira ne mutegeera ekisa kya Katonda mu mazima. Olw'omunaana agamba nga bwe mwayigirizibwa Epafula omuddu munnaffe omwagalwa ye muweereza omwesigwa wa Kristo ku lwaffe era eyatubuulira okwagala kwammwe mwoyo. Gospel fruit kibala kyaki kyenjiri sebo njagala kwogera ku bintu bisatu Pawulo byagezaako okunyonyera wanene yakonye ku okukkiriza essuubi n'okwagala okukkiriza yes essuubi n'okwagala sebo nyala biwunzika nze mangu okimanyi nti tulina abakozesaayo bangi leero tulina essuubi ly'okudda kwa Mukama waffe Yesu Kristo tulina essuubi ery'okudda kwa Mukama waffe Yesu Kristo ekyo tiiki era tukkiriza nti yatusuubiza ajja tulina okukkiriza okwo ne kutuwa essuubi yes essuubi lyerituwa okukkiriza exactly naye wulira akantu kaneeno Pawulo kagamba naye waliwo okwagala njagala okutegeeza abatulaba n'abatuwuliriza ekkanisa singa waliwo ekintu ekikyakinza otusumbuwa leero y'ensonga ey'okwagala sebo Kristo atuyita oli mu Kristaayo wakkiriza Yesu Kristo nti akoma omulundi ogwokubiri era tuyitibwa n'amannya agayinza okuba gakanga naye ensonga y'okwagala agitutegeeza waneeno nkulu yagezaako nti singa tuba twakkiriza enjiri okuyita mu kigambo singa watunnyonnyodde enjiri eno wejja mu bulamu bwe ekigambo kino kijja mu bulamu bwo kyongera okuleeta okwagala ekibala ekyenjiri kubanga enjiri esensedde omutima gwo exactly kwagala abooluganda kwagala abatukuvu bonna kyagezaako okunnyonnyola yes ono yakiyise ekibala ekigambo eky'obulamu yagambye nti enjiri yennyini ebala ebibala kubanga eyo kyekigambo ky'obulamu kiwa obulamu okimanyi nti gwe okugamba omuntu okugamba obugambi nti akwagala owulira emirembe okubeera n'omuntu akwagala kitegeeza nti singa tubeera n'okwagala bino byonna ebisigadde bisobola okwanguwa ensonga lwaki Pawulo gye yali awuliza abantu bano nabo ne bamuwuliza lwa nsonga Pawulo yalina okwagala ate n'abantu bano yabasabiraga Katonda okwagala kwabwe akukolenga ki akwongerenga ekibuzo kye njagala okubuuza omulabi waffe olwaleero ebbanga ly'omaze mu kanisa ekibala ekyo ekyokwagala kisobola kirabika mu ggwe kubanga sebo ekyo kyoyogedde kyennyini era okireetedde mu ssaawa ntuufu nze neebuuza omukristaayo essaawa zino alina oluuyi nga ye agamba akalulu nkawagundi era nga ne bawulira amawulire nti enkambi yeeri yafunye obuzibu ng'acacyanja sebo abo tutuuse gwe kuli okwagala
Kuba olyaga nti abatukuvu bonna. Kati watyanga omutukuvu w'egindi yali wa kibiina kirala. Nga gwoli waki. Sebo okoze bulungi kubanga tuli mu bya politics kati. Ndi era kyagala twogere ng'abantu. Newaka wennyini. Newaka wennyini. Mu maka. Oli munnange usanga omuntu ng'asanyukira abazze ewaka. Naye ng'ab'omu nnyumba ye takola ki. Kubanga tebali ku ludda lwe lumu. Tuwunzike kubanga bannange ensonga zino nnyingi atulaba tuyinza zimalayo. Wabula mu bufunze twagala gamba nti experience ya Paulo ebintu bino bibiri byeri mu kunyweza. Eri mu kunyweza okubeera omusiimu mu mbeera zonna. Oba oli mu kkomera nga gye yali, oba nga wakoze losi mu bizinesi, oba waliwo abakulinyiridde n'okunyigiriza, oba kalu bagenda kukuba n'osigala nga emmeeme eyo sanyufu ng'oli mumativu. Yes. Era entalo zijja kuggwawo mu nsi singa amaanyi g'okwagala. Yes. Musajja yagamba Mahatma Gandhi, if the power of love overcomes the love of power, exactly, the world will have peace. Kituufu. Kati naffe tukunga ensi yonna naddala mu kiseera kino tuli mu kuwaayo obubaka bwaffe eri abagenda okulonda nti mubeere n'omutima ng'ogwa Pawulo, omutima ogusiima Katonda mu mbeera zonna, ate n'ogusabira. Era nga 10 tugenda beera mu kusaba. Tusabire eggwanga lyaffe, tusabire bannebyabufuzi nti omwoyo gwabwe guleme kubeera mwoyo gwa kwagala kuwamba, kwegamba kwagala kweyagaliza, naye gubeere omwoyo ogw'okwagaliza eggwanga n'okwagaliza bannansi ekisingako obuki. So singa nze seesimbawo ku lwange ng'omuntu naye ku lw'obulungi bw'abalala tekiteeso kyange nga tugenda mu kulonda. Basumba bange nsaba naye mutuweereyo essaala eggalawo akadde kalabika nga kaweddeyo. Njagala okujjukiza abantu okujjumbira ennaku 10 ez'okusaba ze tulimu. Saba buli muntu, ekkanisa yo weba yateeseteese enteekateeka eno, kale ne weba teyateeseteese naye ng'olinawo ogiwulira gye njigiremu, kubanga mu kusaba mwe muli obuwanguzi bwaffe. Sebo nange ngata ku ddoboozi eryo mpita abantu ba Brooklyn Luzira okubeera mu 10 days of prayer ezigenda okubeera ku Brooklyn nga zikulembeddwamu omusumba waffe Caleb Mbabali. So tubayita muna tubeerewo mu wiiki eyo okuva ku Union yagenda otwala mu nteekateeka eyo. Sebo natuwaayo okusaba. Sebo tuweereyo n'essaala. Weewaawo ngenda kubasaba ate twewombeka olw'okusaba. Katonda waffe tukwebaza kubanga bulijjo nze ng'otuyigiriza, ate n'akaseera kano tukwebaza kubanga otuyigiriza okuyita mu lesson ey'olunaku era wiiki eno yonna. Kkiriza ayi Katonda ebigambo bino bireme okukoma mu magezi gaffe, naye obiwa amaanyi okuyita mu Mwoyo Mutukuvu okutekesa mu nkola. Kubanga ffe tuli bantu, tuli banafu, naye Pawulo atuwa ekyokulabirako ekirungi nti wamuwa amaanyi okuyita mu Mwoyo Mutukuvu okukola ebyenjawulo. Naffe Mukama ng'abaddu bo n'abazaana bo Mukama mu biseera bye tukusaba amaanyi ago gwongere okulambula mu bwaffe. Tuleme okwerowoozaako naye tulowooze ku baganda baffe, ku mikwano gyaffe n'abantu abatwetoolodde. Otuwa omukisa ayi Katonda mu nteekateeka zonna ze tulina, ebiruubirirwa byaffe, era otuwe n'emirembe mu kalulu agenda kubanga kalondebwa kwe kusaba kwaffe nno n'okwegayirira nga tuyita mu Kristo omulokozi waffe. Thank you so much. Tuyanzizza nnyo mukwano okubeera nti otadde mutambule naffe okutuuka eddakiika eno. Mbadde na Sandi Matuufu Munagomba ku kanisa wali Essenge, Abonga Central District, ate awamu ne Musumbange Sekito Jona Luzira Brooklyn Luzira District, ate ne muganda ffe Omusumba Katamba, Musumba Kisala Emmanuel Katamba okuva Eganda mu Nansana District. Tubagaliza sabiti ennungi ate ne tubagaliza n'emirembe mu kalulu, ekisa kya Kristo kyeyongere gye muli.